Muli mutyabe mikwano asubire nti muli bulungi. Amanya agange nze Kalibala Sala, manager Fly Kings Tours and Travel, era nga tusangibwa wano kwa Kamwezi Shopping Mall first floor Ekyebando. Fly Kings Tours and Travel tukutuusaako services zino wammanga. Bagala okukola visa ez'enjawulo nga visit visa, tourism visa, business visa, student, fiancé, etc. Ebyo natubikola air ticketing, hotel reservation, abagala world safaris, ebyo byonna tubikola, airport pickups, byonna tubikola. Era tusanga wano wokka ku Akamwezi Shopping Mall first floor Ekyebando. Kati n'omukwano leero mbadde nakyo njagala twogereko katini. Waliwo abantu abasinga okwebuuza nti ni case bwe mba njagala okutambula nga njagala kugenda mu Europe oba nga njagala kugenda mu Canada nga tujjeeko ensonga eno ey'okukola like omuntu asobola okugoba ku permanent visa ng'ali wano mu Uganda. Ansi esooka nkuddamu nti ye kisoboka, naye ekisinga byonna kyandibadde nti omuntu yandigobye ku permanent visa ng'ali mu nsi eyo yennyini gy'agenzeemu, katugeze oba Canada. Olina okuba ng'omazeeyo emyezi nga 6 n'olyoka otandika okugoba ku kye bayita permanent visa. Bakonsidaringa ebintu bingi. Kyobola baffe nze mbeera njogera naawe nkugamba nti yitako ku ofiisi zaffe wano kwa Kamwezi tukubuulire omuntu atambula otya, biki bye weetaaga, eyo visa ogifuna otya, y'abange bw'oba oyagala visiting visa kyetaagisa, invitation letter yeetaagisa okuva mu nsi eyo gy'oba ogenda okukyala, y'abange omuntu wabeera requestinga tourist visa biki ebyetaagisa era kiki ebasaba. So yensonga lwaki nkugamba nti tobeereyo ne weemulugunya n'ogamba omuntu akikola atya, bakikola batya, paperwork kyeki, mubeeramu ki mu paperwork, y'abange bank statement eri wadhi nze okufuluma Uganda okugenda e Canada oba nze okufuluma Uganda okugenda mu America erina kubeera nga eri wadhi sente mmeka. Ebyo byonna tubikolako waneeno ku Fly Kings Tours and Travel. We are consultants. Nyinza kugamba kimu mukwano gwange, yitayo otwebuzeeko, tojja sigala kyekimu. Kale omuntu ali eyo nga yandyagadde okuba ng'akolerako ebweru w'eggwanga, biki byalina okusooka okuconsidering oba biki byalina osooka okulowoozaako naddala before nga tannaba ku applying agenda mu ggwanga lyayagala okukolera? Okay. Kati siyogera mannya siyogera mannya just ntandikira tambula aho wenyini. Okay. Omuntu ali eyo nga wandyetaaza okugenda okukolera e Canada oba okola mu mawanga ag'enjawulo nga si waneeno mu Uganda, ekisooka byonna wandisoose okuba nti ofuna passport. Omanyi bangi passport zibabonyaabonya ne beesanga nga tebasobodde kugifuna mu budde wa abantu be bakontaktinze ozibakolerako nga tebabayisizza bulungi mu ngeri y'omu oba endala. Naye ate wano ewaffe ku Fly Kings Tours and Travel ensonga twagigonjoola. Bw'ojja wano ng'oyagala passport tugikolerako bulungi nnyo kuba express ya $50 mu nnaku 4 obeera ogifunye. So nsuubira omuntu eyandyagadde ogenda okukolera mu nsi z'ebweru okusooka byonna ng'olina passport, ng'oggyeko endagamuntu olina okubeera ne yellow book. Kati ennaku zino nno bagiyita na white book kumpi, naye kulina okubeera ne yellow book ne COVID certificate ng'ogiyina okusobola okutambula okufuluma eggwanga. Companies nyingi ezitwala abantu b'eggwanga era nga zisuubiza ebintu bingi. Fly Kings Tours and Travel eyawuka etya ku companies zino endala era kyanjawulo ki kyereetedde munnayuganda oba atalina yenna ayagala okuba ng'agendako ebweru w'eggwanga mbeera? Okay. Oli mutuufu okubuuza ekibuuzo ekyo. Nze ngamba nti Fly Kings Tours and Travel ekisooka byonna tuvaluinga bakasitoma baffe oba baklansi baffe era ne tufuba okubatuusaako empeereza yaffe mu budde, ne tufuba okulaba nti tuli beesimbo like
tetuyogera bya bulimba. Oba togenda gendera ku employment visa tugamba munnange togenda gendera ku employment visa era n'otegeera ensonga lwaki. Tetugenda kugamba nti ogenda gendera myezi 2 mu UAE oba agenda gendera mu myezi 2 mu USA oba e Canada tukolereko mangu myezi 2 ogende nedda. Fekyo tetukikola wane waffe ku Flying Tours and Travel. Tukutuusaako empeereza yaffe nga bweyina okuba ate mu mazima. Bwe tukugamba nti munnange ogenda tambula mu bbanga bweriti lyeribeera lyeryo. Yes, kitu kyenyiza okwogera. Abantu bwe muba mututteko naddala ebyeggwanga ne bafuna emirimu. Ebiseera ebisinga tutera okulaba abantu abanatuuka ebweru n'alaja n'abula afunye ebizibu ebiti ne bweriti. Flying Tours and Travel efaayo okulondoola abantu bebeetutte naddala okuba nga bakolera ebyeggwanga. Webale nnyo. Fe wane waffe ku Flying Tours and Travel, first of all nakugambye we value our clients. Kubanga client gwokulako obulungi yakuleetera n'omulala. So fe tu following up client waffe gy'aba agenze naddala babeera bagenze ku bintu ebyokukola katukeze oba mu Canada oba bagenze UAE. Tuku following up etulaba mbeera ki gy'olimu kuba munnange client waffe yo yakola ki yatubeezaawo. So to making sure nti omuntu gwe tukoleddeko ebyentambula oba gwe tuconnectinze ku by'omulimu ali mu mbeera nnungi emusobozesa okukola oba emusobozesa okubeerayo. Kikyo kyennyinza okuwulira. Tutera okuba n'abantu abaagala okuba nga batambula naye nga tali mu Uganda. Let's say ayagala kuva Canada dda Uganda. Omuntu oyo musobola okuba nga naye mumukolako. Yes. Tukikolerako ddala because we are tours and travel. Omulimu gwaffe n'obukugu bwaffe buli awo mu kutambuza bantu. Wabeera nga yagala mukolerako air ticketing kisinziira nyonyi kijayagala otambulirako ne tukwatagana ne tusobola olabika nti tumutambuza tumugjayo tumukomyawo obanga tumujja wano nga tumutwalayo. Yes. Omuntu eyandyagadde okuba nga afuna services za Flying Tours and Travel osobola okuba nga omunnyonnyolamu wemusangibwa then n'okubayisizaamu ebirala bye mukola nga wano mu ggwanga lyennyini Uganda nti school tours biki bwe bityo. Okay. Omuntu eyandyagadde services zaffe Flying Tours and Travel tusangibwa wano kwa Kamwesi Shopping Mall first floor oba omwaliriro ogusooka ekyebando. Enamba y'essimu yaffe eri 0757 22 91 31. Kweye namba osobola okuyitako nobeera ng'ofuna empeereza yaffe ennungi ddala ne website yaffe eri Flying Tours and Travel osobola okutunoonyako nayo gye tuli. TikTok nawo weetuli Flying Tours and Travel. Tukola wildlife safaris abo bonna abaagala school tours tubikolako, airport pickups byonna tubikolako, hotel reservation, different types of visa, air ticketing, etc. Mutukyalireko temujja sigala kyekimu.